Rema Namakula ayaniriza musajja mukulu amanyikiddwa nga Fikfa Maika wali eri kujesa nabwe kityo Shiba Kalungi bamukubidde ettale Lydia Jasmine omulimu gwamuyise mu ngalo era nga Rema yasobodde okuba nti asembeza musajja mukulu amanyikiddwa nga Fikfa Maika bali bonna abaliko bajjabe yabasudde dda ebbali mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya neddoboozi Tantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior mpola mpola webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribing webale kuba nti otambula n'okumanya ng'otambulira wano ngenda kusaba ekintu kimu muganda wange genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola ye wasuza otya wasiibye otya muganda wange ali naffe tukutumiddeko ng'osinzidde mu bitundu ebyenjawulo okusobola okuba nti otuwuliriza olunaku lwaleero Rema Namakula baby avuddeyo nayaniriza Fikfa Maika mu butongole mpola mpola mu famire ya Jessa naye ng'ate jjukira ddiiru kwabaddeko mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi kwogata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Lydia Jasmine jukira nti waliwo ebiseera biri emabega wabaddewo engamba ezitambula nti obaoliawo Jessa yalegezako okuba nti eyogerezeganya ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi akusobola okuba nti yegatta ku famire yaabwe mpola mpola nga kiteebereza okuba nti Rema yali aganye okurenewinga contract eno oluvannyuma lw'okuba nti baali bagala kumuwa kukozesa baawe naye ku ssente ze zimu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula ebyo n'abigaana n'agamba nti owaye sisobola kuba nti nkola bintu bya kidongo mpola mpola era nga sisobola kuba nti ngenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo nkola bino nabiri mpola mpola wano nno kampani yagenda mu maaso n'okuba nti egenda mu maaso n'okuba nti enoonya obaoliawo omukyalo omulala yesobola okuba nti ayingira system mpola mpola kiteebereza okuba nti obaoliawo abakyala Jessa yagenda mu maaso n'okutunulira ku brand zino esatu okuli Rema Namakula Shiba Kalungi kwogata mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine mpola mpola era nga obaoliawo Shiba yagenda mu maaso n'okuba nti aleebeesako bane mpola mpola naye ne bakirealizinga nti obaoliawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yagenda mu maaso n'okuba nti atunda kampani eno ebitagambika era nga ffenna tukimanyi nti Rema Namakula yagenze mu maaso n'okuba nti akwata bendera ng'agenda atunda amata gano ku social media ze ez'enjawulo Rema buli kaseera abadde atunda Jessa kwogata bw'ogenda ewakaye mu fridge asiba ku Jessa mpola mpola so n'olwekyo bagenze mu maaso n'okuba nti obaoliawo bamudiza omulimu gwe era nga Rema Namakula yazemu nafuna gig bupya wano nno aba Jessa company tibeza okuba nti mbu bageze maaso namubuuza nti owaye bw'otunuulira ku bayimbi b'e Uganda muyimbi ki g'osobola okuba nti obaoliawo agattako tumulete ku famire olwo nno tusobole okuba nti famire yaabwe egejja mpola mpola wano nno twabadde tusuubira Rema Namakula okuba nti obaoliawo awaayoko mpola mpola ku bayimbi abasajja abakyala banne nga tutebeza okuba nti obaoliawo Lydia Jasmine ennaku zino ali likely okuba nti atakinga off engeri gyali nti buli kimu akisindika bulungi mpola mpola Lydia Rema teyasobodde kuba nti awamuyimbi mukyala yenna mukisa mpola mpola era nga ebirowoozo bye byagenze ku bantu balala era nga kino obaoliawo Rema teyakikoze mu mutima mubi wabula okwagala okuba nti agezaako brand bingi sayansi yatandise okuba nti ayogerwa bangi abatandise okuba nti obaoliawo boogera ebigambo nti obaoliawo Rema teyasobodde kuwa Lydia Jasmine mukisa olw'okuba baaliko mu challenges ezimu ez'omusajja nga bagamba nti obaoliawo mpola mpola Rema ne Lydia Jasmine bagenda mu maaso n'okuba nti baggalako ku musajja omu amanyikiddwa nga Edisa Msuuza nti obaoliawo Rema akyalina obujja naye ng'ate ku birthday ya Lydia Jasmine twagenda okulaba nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula agenda mu maaso n'okuba nti ayagaliza mukyala munne obubaka era nga agenda mu maaso n'okulaba nti ennaku zino emikolo egisinga Rema agenda mu maaso n'okuba nti ayigiriza Lydia Jasmine n'abawanuka okusiba gomesi n'ebisigaddeyo mpola mpola ng'ekyo kikulaga nti obaoliawo omukyalo ono omukyalo ono talina buzibu bwonna na mukyala munne naye ng'ate abatunulizi bagamba nti yes yadde biri byagwawo Rema yatambula munafuna omusajja omulala mpola mpola kiri ekyomukyala mukulu okuba nti kimuzoganya tekisobola kuba nti kivaawo era
ensonga lwaki yamuyisizaako diiru mpola mpola era nga ebigambo bingi bikyagenda mu maaso n'okuba nti byogerwa. Shiba ali down, Lydia Nabawanuka oba Nabawanuka Lydia amanyikiddwa nga Lydia Jasmine naye ali down so far. Jessa yasobodde okuba nti afuna Fik Famaika. Wano nno Rema agamba nti Jessa abadde teyeetaaga muyimbi mukyala mulala wabula omuyimbi ebadde yeetaaga omuyimbi omusajja. Fik Famaika y'omu ku bavubuka oba oli abo abali influential era nga abantu mangi abasobola okuba nti bamulabirako especially abavubuka bamufollowinga nti bw'anaakyusa system nga bagikyusa yasaze enviiri alabika bulungi ali herethe. Bw'anaatandika okuba nti pushinga brand ya Jessa ejjagenda mu maaso n'okuba nti etambula era nga bingi ebijjagenda mu maaso n'okuba nti bikolebwa mpola mpola nti Rema agamba nti oba oliawo ku marketing team babadde tebeetaaga muyimbi mukyala mulala wabula badde beetaaga okumixinga up mpola mpola bakole ebintu ebyetaabu. Avudde n'agamba nti yes Fik Famaika abadde agwanira okuba nti atuulawo mpola mpola kubanga ate Fiki y'omu ku bavubuka abagenda mu maaso n'okuba nti bakola bino nabiri ate nga muvubuka alina following ey'ettabu, muvubuka ali real, muvubuka pushinga, muvubuka ali serious. Fik Famaika nabwe kityo oba yalaniriziddwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula abeva match Rema teyasobodde kuba nti abeera mu bifaananyi ebyo nabula yavuddeyo n'aba nti oba oliawo akwata ekifaananyi nakiteeka ku social media. Rema yagambye nti welcome to Jessa family my brother Fiki webale kuba nti wegatta ku family nene. Jessa yeyimu ku kampani y'amateeka n'amaaso okuba nti rockinga mpola mpola bambi egezaako okuba nti eyamba abayimbi otunulira Karing rapper otunulira Baby Felesta mpola mpola gena maaso n'okuba nti rockinga mu baana abato. Rema Namakula y'omu kwabo, Fik Famaika y'omu kwabo nti esobodde okuba nti ewa abayimbi baffe emirimu mpola mpola. Wano nno mu competition y'amata Jessa yaleese Fik Famaika nereeta mtaja mkuru amanyikiddwa nga Rema Namakula na renewing contract. Tulaba ekitongole ky'amate kirala kimanyikiddwa nga Rato kyakasaininga mchala mkuru amanyikiddwa nga Spice Diana. Awo nno wabaddewo nawo olutalo wakati wa Spice ne Rema mpola mpola nga lugenda maaso lukuba nti lukwaca. Rato epushinga, Rato ekozesa Spice Diana nga brand ambassador okuba nti bapushinga ebintu byabwe ate nga Jessa agenda maaso n'okuba nti ekozesa Rema Namakula kugatta Fik Famaika okuba nti pushinga brands zaabwe. Kikulaga nti abayimbi oba oliawo balina impact y'amaanyi okuba nti pushinga brands mu nsi yonna mpola mpola nti butunuulira buli company egezaako okulanga n'okutuuka ku bantu ekozesa ba superstar especially abafa abawano okuba nti batuuka mu bantu mpola mpola. Kongs musajja mukulu amanyikiddwa nga Waluka Shafik Fik Famaika n'abasigaddewo bonna bwengenda okukubira gavumenti omulanga egenda mu maaso n'okuba nti etunula mu sekta y'abayimbi mpola mpola egende mu maaso n'okuba nti batunuliramu ddala yes egende mu maaso n'okuba nti oba oliawo era aba potential eri mu bayimbi erekeraawo okuba nti bayisaamu amaaso kubanga ate abayimbi bakoza kyamaanyi nnyo sekta industry sector eyetongodde. Bwetunulira Nigeria bagamba nti Afrobeat is the new oil gwe balina ge mafuta ge balina nti Afrobeat wa music industry gena maaso n'okuba nti ekuza Nigeria ku misinde yiri Afrobeat bamutunze ensi yonna especially bw'ogenda mu digitalizing nti bw'ogenda mu streaming bw'otunulira YouTube Spotify n'ebisigaddewo Nigeria eyingiza omusolo mungi nnyo mu nsi yattu okusinga ebintu ebirala byonna. So n'olwekyo nsuubira gavumenti etandika okutuulira music industry ya Uganda nga an asset etegende mu maaso n'okuba nti egitereza bino byonna ebiriwo bigitta so nga ate industry eno erimu akasente kayitirivu ddala. Byebyo mpola mpola buli omu ayagala okulanga akozesa abayimbi, buli omu ayagala okukola kyakola akozesa abayimbi. So n'olwekyo nsuubira kikaseera okuba nti oba oliawo gavumenti etereza sekta eno esobole okuba nti ekula mpola mpola then tusobole okuba nti tufuna ebintu ebyettabu mpola mpola. Soko Uganda mbatumiddeko Bubu Billboard Music Awards zigenda mu maaso n'okuba nti zibindabinda abayimbi okuva Kenya, abayimbi okuva
mu northern Uganda, eastern Uganda, western Uganda, central Uganda, kwagata ne West Nile bagenda kuba nti bekwata besange mu awards ezimu olwono competition zidde okunywa tulabe omuyimbi ki asinga amaanyi mu ggwanga lyatu Uganda. Bino nno awards zigenda kubeerawo mu December era nga abantu bangi bazesunze. Katusuubire zijja kubeera zamazima nabwenkanya mpola mpola era nga tujja kubikutuusako ebisingawo anti Uganda mukamoli fa bakikuttemu. Bampita Ntambi Kimso, Rich Boy Maxudi Junior. Twegweko mu next episode muganda wange webula kuba nti otambula nange nkwagala nnyo ddala. Bye bye for now.